bwe busiraamu. Genda maaso. Abdallah mutabani wa Abbas. Abdallah mutabani wa Abbas. Yagamba atya? Abakristaayo. Kati wulira wano. Abakristaayo bano bwe bazaalanga omwana. Wulira wano ebikolwa okubatiza kujja kutya. Abakristaayo bano bwe bazaalanga omwana. Naweze ennaku omusanvu. Bamunyika mu mazzi. Nga ekikola kye bagenda okukola kw'oyo omwana kwe kumunyika mu mazzi. Bayita okumubatiza. Bwe bayita okubatiza. Nga olwo kye baabala nti. Olwo balala nti ono omwana gwabatizizza. Bamutuukizisa afuuse omukristaayo. Musiraamu, tuula wansi. Tuuza obulimba. Tuzze tubagamba musinza sitaani. Tuzze tubagamba muweereza sitaani. Sitaani ye kitaawe w'abalimba bonna. Kati wuuyo oli mu kulimba mu lwatu. Otaddeko akabbo ku mutwe olimba. Tuula wansi olimba. Nchalenjinga mwenna abasiraamu abaliyo mwenna mbachallenjinga mbatadde ku minzaani emu mwenna mwekuŋŋaanye mutuweeyo ekiwandiiko kimu mu Bayibuli nga waliwo omuntu yenna eyabatiza omwana w'ennaku omusanvu n'amunyika mu mazzi. Obwo bulimba bwe tuze tubagamba. Sitaani ye kitaawe w'abalimba. Kati wuuyo Allah abalimbye mwe abakristaayo bakwatanga omwana w'ennaku omusanvu ne bamunyika mu mazzi. Tuweeyo ekiwandiiko kyonna ne bwe kiba kiragira okunnyika omwana w'ennaku omusanvu. 7 days ne bamunyika mu mazzi. Naye nakkiriza n'empale enteme zeewubira mu bbanga. Tuula wansi tolina ky'oyogera. Bwe tusoma mu byawandiikibwa ebitukuvu okubatiza oba kye bayita baptizo okunnyika bannyikanga bantu bakulu. Abeetambuza abeetegeerera. Mukama waffe wuuno Yesu Kristo mu Matayo essula ey'okusatu:13. Bayibuli egamba nti awo Yesu n'ava e Galilaaya n'atuuka ku Yorodaani eri Yokaana amubatize. Naye Yokaana yali ayagala kumugaana n'agamba nti nze neetaaga ggwe okumbatiza naawe ojja gye ndi. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kubanga kitugwanira okutuukiriza kitugwana bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka amukkiriza. Awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi laba eggulu ne limubikukira. Yajja nga yeetambuza yekka. Tewali yamuleeta, tebaamuleetera mu kabaya. Tebaamuleeta nga bamusitudde. Okunnyika kw'abantu bakulu kye bayita baputizo okubatiza. Kati oli awo olimba abantu. Simanyi abakristaayo bannyikanga nga bateeka abaana ab'ennaku omusanvu mu mazzi. Kyawandiikibwa luddawa. Mbachallenjinga mbasiba akakalu. Mwekuŋŋaanye mwenna mutubuulire ekiwandiiko ekyo Allah kye yateeka mu Qur'ani. Ekiwandiiko ekyo Allah kye yateeka mu hadisi yakijja luddawa. Abakristaayo baali ba mu nsi kyabo abaakwatanga abaana b'ennaku omusanvu ne babannyika mu mazzi. Allah yabalimba nammwe mwongerayo obulimba. Makko 16:15 Yesu agamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri amawanga gonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango gumaze omusinga. Ekitegeeza nti okunnyika okubatiza baputizo kikolebwa ku bantu amaze okukkiriza. Kati mwe mubijja ludda nti waliwo abannyikanga abaana abato. Tulaba wano mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume mujjukire nti ffe abakristaayo twazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Yesu Kristo ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Tusoma mu byawandiikibwa mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ey'omunaana okuva ku 26 nga waliwo gwe bayita omulaawe. Omulaawe malayika yagamba Filipo nti genda weegatte n'eggaali eryo. Ne yeegatta n'omusajja eyali ava okusinza mu Yerusaalemi, omukungu wa kabaka Kandaka omukazi ow'aba Ethiopia. Bayibuli eyogera nti n'asoma n'amulya ng'asoma ekitabo kya Nabbi Isaya n'amubuuza nti by'osoma obitegeera. N'agamba nti nnyinza ntya okubitegeera okujja nga wali wandagirira. Ebyawandiikibwa bigenda maaso ne bigamba nti bwe baatambula Filipo n'amubuulira enjiri. Kati ku lunyiriri olw'okumeka, ku lunyiriri
Filipo n'agamba nti obanga okkiriza olwasatu mu mukaaga ŋŋambye 8 bikolwa by'abatume kati ntuse ku lwasatu mu mukaaga. Awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi, omulawe n'agamba nti laba amazzi, kiki ekindobera okubatizibwa? Filipo n'amugamba nti obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna kirungi. N'addamu nti nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. N'alagira eggaali okuyimirira ne bakka bombi mu mazzi, Filipo n'omulawe n'amubatiza. Kati gwe obijja luddawa nti baabatizanga abaana, baakwatanga abaana b'ennaku 7 ne babanyika mu mazzi? Wakisoma mu kitabo ki? Kiri mu kitabo ki mu Bayibuli? Mujeewo obulimba, mulekerawo okutambuza pokopoko n'obulimba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Teweerabiranga ennaku z'omwezi 21 tugenda kuba n'olukuŋŋaana lw'abafumbo ku Christian Life Church Kigoogwa. Abasumba bonna beetegese okusomesa gwe omufumbo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate ku Friday eno tutandika debate zaffe. Programu zaffe za debate zigenda kudda mu buto ku mikutu gyaffe gyonna, ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok. Tugenda kuba kwetuli live okutandika n'essaawa 5 ez'okumakya. Buli Friday tosubwa okutandika n'essaawa 5 ez'okumakya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa, temukkirizanga bulimba, obulimba obujjangaho ne